Bulinga nnaku za mwezi 17 Novemba, ensi yonna ejjukira abaana abazaalibwa nga tebannatuuka. Ku lunaku luno, abasawo, bannakazadde n'ebitongole bya gavumenti wano we bisinzidde okubaganya ebirowoozo ku butya bwe biyinza okutereeza embeera ko n'okukendeeza omuwendo gw'abaana abazaalibwa mu mbeera eno. Ku mukolo ogubadde wali e Namuwongo mu ggombolola y'e Makindye, bannakazadde batotodde akawunvu n'akaga k'embeera mwe bayitira. Nnaabawanuka Mariamu y'omu ku bannakazadde ababadde ku mukolo guno ng'atottola ebizibu enfofoolo by'asanga. Omwana ono namuzaalira wano kwa HK nga 18 January mu mwaka guno. Amuzaala nga wa kilo 2. Yavaamu nga wa myezi 7. Kwali kusomoozebwa kubanga abaana benze nzaala babadde nga mbazaalira ku myezi 9. Naye naguma sawo ne baŋŋumya. Yavaamu nga tasobola kussa bulungi ng'omukka abakamubake. Ono bw'ati awanjagidde gavumenti ebadduukirire singa baba batuuse mu kiseera kino kubanga kiba kyetaagisa ssente nnyingi ate nga olumu baba tebazirina okusobola okutaasa obulamu bw'abaana baabwe. Ekiseera kyatuuka ne tulemererwa ssente era singa teyali umeme kutuyamba simanyi kye twandikoze. Omwana omuzaala nga tosuubira nti kizibu kijja kutuukako olemererwe. Kati mu kaseera akalemererwa nsaba gavumenti eyambenga ku bakyala nga ffe etuyambe etusasulenga ku bbiiro. Eddwaliro liba lyetaaga ssente zaalyo ate naawe oba toyina ate ng'omwana wali tokisuubira nti oyinza okumuzaala ng'ali bw'atyo nga tatuuse. Omu ku basawo abazaalisa Eva Nakambugu Kyeyune okuva ku ddwaliro lya International Hospital Kampala annyonnyodde ku bimu ebireetera abakyala okuzaala abaana abatannatuuka. Ekimu kuba ebireeta omukyala okuzaala omwana atanneetuuka bingi, naye ate waliwo ndowooza half. 5 ku byo tebimanyiddwa naye ate 5 ku byo biriko bwe byekutte ekibireeta. Ekimu ku byo kiva ku ndwadde nga omusujja gw'ensiri, omusujja oguyinza okuleetebwa ng'omuntu afunye obulwadde obw'omusulo bayita UTI n'endwadde endala zonna, sukaali. Ono era awadde amagezi ku biki ebiyinza okukolebwa okutaasa embeera eno mu bamaama okusingira ddala nga basuubira okuzaala. Tulina okulabira kale okulya obulungi mu famire kuba kitandikira ddala ku mwana omuwala ng'akyali muto okulya, kubanga n'okulya omukyala bw'aba alya obubi okuva mu buto eno bafuna anemia, omusaayi omutono ogwo. Kati bwe gubeera omutono bwe batuuka okufuna embuto baba tebasobola kuyimirizawo obulamu bwabwe na bw'abaana ne beesanga era ng'omwana kuzikifudde. Balina okulya obulungi okulabira okufera ddala mu buto. Kinajjukirwa nti abaana 2 ku buli 100 bazaalibwa nga tebannatuuka era nga abasawo bagamba nti kino kikyali kizibu okwewala. Joyce Namita.